Mu lukungaana eyaliko ssenkagale wa FDC kano Dr. Kizza Besigye mwasisinkanidde abakulembeze ab'enjawulo okuva mu disitulikiti za Regioni ya Nkole abasoomoozezza nga bwe balina okwekolamu omulimu okulaba nga baleetawo enkyukakyuka mu by'obufuzi by'eggwanga. Besigye abakubirizza okusomesa abantu nti eggwanga lyabwe bonna so si ly'abantu bamu na bamu. So omulimu gw'okubanza n'okuhindura enteekateeka yaki y'abantu baitu kutandikira omuriitu abarikubebembera kubooleka bulungi baasika agatugumagara tushembe kuba nitutuburamu mu ihanga ry'obukiga bw'obutwi kuhindura enteekateeka y'abantu kubooleka ngu oyina obugabe ngo twayenda kutambura kwabo murimbarira tugira tutambura n'ihanga ryaitu. Dr. Besigye akkaatirizza ng'okulonda bwe kutagenda kujja gavumenti eriwo mu buyinza wabula bakweyambisa enkola ey'okusimbira ekkuuli mu nteekateeka za gavumenti ezitali zimu. Besigye ayongeddeko nti obufuzi obuliwo busobola kugibwa na kifuba wabula bo nga bannabibiina baasalawo obutakozesa kifuba. Okuturukuzihindura mu tactics kwera hinduke niki okuhindura enteekateeka y'abantu niki we must use all tactics kureba ngo enteekateeka y'abantu yagireeta yahinduka. Ekyakabiri nituteekwa kutaho empurizana ahagati y'abantu kugira ngo ekibaragambe bagambe ekita ekibarakore bakore ekita tuteekwa kutaho empurizana. Besigye alabudde gavumenti okukomya okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo nga babalemesa okutuukiriza emirimu gyabwe kubanga baba bakunga bannayuganda okulwanirira enkyukakyuka. Oyina obusobolozi okukozesa amaanyi kukwata n'okuguma mu busobolozi obusobolozi obwo n'obumukokoorawo n'obugirota n'okubukokoorawo. Besigye okwogera bino abadde mu lukungaana lw'abakulembeze ba FDC mu Ankole. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.